Tubaniriza nnyo abalabi ba Hati Media Uganda kusaba subscribinga, commentinga, likinga. Nakolwa leero tulina omugenyi waffe amanya ge ye Skonto. Agenda tubulyako amanya g'amatuufu. Amanya g'amatuufu yani avaawa, azaalibwawa, mufumbo oba si mufumbo. Obuyigirize bwe yakomawa. Baffe banyonyoleko amanya g'amatuufu. Amanya amatuufu nze Nathan Mutenyo. Nga mbeera mu kibuga eky'Embaale ku kyalo kye bayita Busiwu. Emyaka egy'obukulu mpezeza 23. Kale oyogedde kubeera mufumbo naye nga bambi siri mufumbo. Singa oba oli kutambula oba olinnye ku stage ne bakuyita omwana omuto owulira otya? Kubanga ogambye olina emyaka 23 kitegeeza tokyali oli muntu mukulu. Tulira bubi naye era nga bwakyogedde yakisuubira bwe kityo naye nga gasibe ekyo. Tubeerawo nga tetumanyi enteekateeka ya Mukama, nga tumanyi mukazi ki gw'ogenda wasa, muwanvu, mumpi, munene, mugagga, mwavu. Katonda singa aba akukubyeko omukazi anyiriranga ngani mu bayimbi kimpozi gwe tusobola okuteekayo. Ono munene ani waliwo no Katonda nakwako omukazi ng'alinga Winnie Munwaji, oyinza okukkiriza omuwasa? Tekirina buzibu. Kirungi obanga weekakasa nga bwe weekakasa. Kale kiri mu pulaani naye nga buli kyalimu. Lwaki tononyamu abo ba celebrity b'olina? Kuba ndaba obeera n'ono obeera n'oli abayimbi bonna abaama. Kale bayimbi abo waliwo okubeera nabo jasi ne bagamba abo bantu oba tukolemu jasi ka challenge awo nga tulaba ku stage awo. Naye nga tugenze emabega n'obigobera n'ogamba nti oba kale katukoleyo nga ne video yokka naye nga tekibeera kyangu. Naye obiteekamu nnyo amaanyi kisoboka. Kale nasomako nakoma mu senior ya 4. Senior ya 4 nagikola mu mwaka kwa 2016. 2016. Mu biseera bye by'okusoma kusomerezebwa ki kwe wayitangamu? Kale okusekako baasekanga naye ng'omuntu togwamu maanyi bw'obeera kwekyo kyoyagala n'ogamba nti kansome mu maaso eyo obeere bulungi. Era zesaagwamu maanyi. Nabaleka ne bakola bye baagala ne bagamba laba oyo omwana biki naye nga nabeera ku ekyo kyenjagala kituufu. Biki bye weenyumiriza mu mulimu guno gw'okola gwa entertainment? Omulimu guno kale birungi byenfunyemu na kale naguyingira mu 2015 nali nga nkyasoma. Kati we nabiyingiramu waliyo omuntu gwe natandika naye jasi namulaba nga ayagala kukola ki kale okuntwala mu bantu bantegeere naye nagenda olaba nga anzanyira ku bwongo nga obimanya abantu balira kuba naabwe ssente okukitegeera. Naye era simugamba nti oba yakola bubeera yandaga kibuga nange kati abantu ne bategeera oyo Spice kati nenkola ki nange nembeerako naye nandaba nasima nti talenti mweri amazina ogategeera. Naye nga bingi byefunyemu. Ki ebyakwaliriza okuyingira omulimu? Kale ng'olaba kali mweno gundi gyendimu ogambye disability. Kale ng'omuntu onoonya omulimu gw'obeera ng'okola naye nga nekukubula. Naye nganze nebaza Mukama talenti gye yampa nembeera nga nsobola kukola ki kusanyusa abantu. Alex yapostinze wali yakomentinze n'agamba nti gwe Alex lwaki okkiriza abaana abato okola ki kuyingira? Naye ng'omuntu simugambye nti oba ayogedde bubi, mugambye kale nga mu birowoozo by'okigambye bw'otyo naye nga tekiriiyo. Ndi muntu mukulu era namunyonyodde n'akitegeera. Kale okubeera nange mu kibuga nga obimanyi okuva Embaale mbeera eno
naye nga okubeera mu kibuga umanye ebyetaagisibwa naawe obeeremu nga kati abantu abaluddewo muno bebatandikirawo kati okutuuka kwe batuuse kati wenyoma tomalaako kuba nange waliyo wembeera awo baluusi na zino vidiyo zogambyeko nti mbeera n'abanene luusi nziraga abantu ne bagamba naye gwe Skonto lwaki totyako neŋŋamba ebintu ebyo obeeramu nti otya tomalaako obeera awo nga n'obula n'ekikumi kyonywa amazzi naye era eza abantu abo mbawa nti bagende mu maaso bakole bye bakola talenti zibeeremu amaanyi. Naye singa Katonda aba otusiza ekiseera ekyokuwasa nga woogamba wandiyagadde kuwasa mukazi yenkana atya? Newaaba medium size nga mweru nga si mwanvu nnyo ekiri awo waliyo gwekola yampisa yamanyi ngeyandaba ku Spice Diana wali ku biiki ekireka naye kati bwe natuse ku geeti naye nkuba kusimye nga teriiko era nengezaako okwegayira bano abali kusolooza se neŋŋamba wali ankubidde atadde ku puroguramu naye ne bagamba nedda tewali naye era budde bwatuuse ne bagamba yingira ogenda okole era neŋŋenda kati bwe natuuse munda nalabye nga puroguramu mpanvu ate nga tebasobola kunteekako amagezi genafunye kwekwata ku Martha Mukisa neŋŋenda naye ku stage era singa nabadde awo neŋŋamba nti nange bampe stage singa naviiriddemu awo naye era nebaza Mukama kyenafunyeeyo naye nkola n'erinnya kati era vidiyo bagirayikinga ne bakomentinga tovuwe singing kati we banteekamu eyo vidiyo mbeera nange nga wankolaki npafominga kati vidiyo eyo ebeere ng'entambula kati katugeze we mba mbadde mu vidiyo ya katugeze Spice Diana kati we nveeramu eyo vidiyo ye bayinza okumukubira simu oba ne bagamba nti agendeyo bwera okupafominga ne bagamba nti waliyo omulezi gwewali naye mu vidiyo yo Skonto naye tomwerabiranga kati eyo vidiyo ebe mwesa ekitiibwa mweyo gundi maanyi gataddemu abantu bataddemu kati ngaffe emessage gyensindikira bannayuganda okusinga abayimbi nze we bakola vidiyo zaabwe bakoleki bampitengako WhatsApp na Facebook TikTok byonna kwendi okujjako YouTube n'ebisigadde naye nga zekwendiba bampitengako tukole vidiyo naffe tukole amaanyi kale oba ng'otuuse mu kibuga ky'Embaale okwataku ekkubo erigenda Ettololo kati oba onaatera otuuka Ttololo waliyo katawuni awo bakayita Busibu waliyo kampani ya mifaliso bagiyita Wonderform kati yetukolera emifaliso eyo ku kyalo kyaffe awo kati oba otuuse awo just ofuna boda ogamba nti twala wa Skonto nga bakuleeta naye nga nkulidde eyo nasomera eyo bazadde bange bonna bali eyo baganda bange bonna bakuba nti bakolera eno Kampala naye nga ffena twakulira eyo